Jimmy Nganda yakwatibwa ne muto we Charles Nalumoso mu Desemba wa 2018. Mu kukwatibwa basooka kusibira mu balakisi y'e Kasijjagirwa gye baakuumirwa okumala omwezi gumu n'ekitundu nga tebatwaliddwa mu kkooti. Mu kusooka ensonga ezaakwasa Nganda zaali zeekuusa ku nkaayana ku ttaka n'ebyobugagga bye yasikira ku kitaawe. Ekyewuunyisa ng'abavunaana mukulu waabwe era ku musango yabagattako n'omuvubuka omulala ayitibwa Stephen Mugera gwe batalinaako luganda. Ng'akozesa akatambi akakwate n'essimu, omukyala Farida Mukasanga awangaalira mu ggwanga lya Germany nga ye nnyina wa Jimmy Nganda ne Charles Nalumoso era y'omu ye nnyina w'omutabani Lawrence Mulonde eyasibisa baganda be atuwulidde obuzibu kwe buva. Obuzibu buva ku ky'okubeera nti baaluganda mu lubuto lwange naye nga si baaluganda mu basajja. Lawrence ayina kitaawe ate ekirala ekizibu ekirala kwe kubeera nti olwazaala omwana oyo Jimmy n'abeera nga taata we yagamba yagenda okumusikira ye musikaawe. Ekigendererwa kunyaga bintu byabwe bye baafuna nga bagabanye. Nga 25 January 2019 abalondoola emirimu gya Barracks baabasanga e Kasijjagirwa ne beebuuza ekibakuumisa mu nkomyo z'amagye ng'ate bantu ba bulijjo. Bwe batyo baalagira batwalibwe mu kkooti y'abantu aba bulijjo Bunnambiro. Mu kkooti baatwalibwayo ng'omusango gubavunaano tegunnamanyika era ne basooka basindikibwa ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka. Kyokka Nganda mu kiseera eky'embeera y'obulamu bwe yali mbi nga kirowoozebwa nti yatulugunyizibwa ng'ali mu mikono gy'amagye. Yaweebwa ekitanda e Mulago gye yamala emyezi 2. Agenda okuva mu ddwaliro nga muto we Charles Nalumoso ne Stephen Mugera empapula za kkooti ziraga nti baggulwako musango gwa kuwamba muntu. Nganda ng'avudde mu ddwaliro naye yaggulwako gwa kuwamba muntu n'ekigendererwa eky'okumutemula gattako ogw'obunyazi olwo ne banne ne baziba ku misango gye gimu. Okuva olwo baatwalibwa mu kkooti emirundi 5. Kuva ku olwo tuwanga tubadde tugenda ku session akatuteeka ku session emirundi 5 ne baleeta abajulizi 7 nga beboogera tebitegeerekeka tezikwatagana ne batuuka n'okwegaana statement zaabwe. Omulamuzi eyaliwo mu kiseera ekyo byamutabula n'asaba baleeta omusirikale yanoonyereza ku musango ogwo abeeko by'atebya. Kati Judge Nakintu n'agamba nti ayagala IO eyakola ku musango ogwo nga bonna bamaze okutestifayira mu kkooti. Kati IO yaniteekawo ng'eyalabika mu kkooti namugamba enkya ku makya tuteerera ku buryo bw'obujulizi enkwatibwayo abano na buli kimu. IO oyo Mr. Manditi yalabikako yeekwekera ddala n'essimu n'agijjako ne jjaaji n'amukubira essimu n'essimu zonna aziggyeko. Era bano buli kaseera bazze baggyibwa ku lukalala olw'abalina okwozesebwa. Jjaaji kye yakola kutujja ku sitesyo ogw'omulundi ogwokutaano paka nakati. Omusango ne gukoma ku pending mpaka olunaku olwolwali tebaddamu tuwa ddeeti ntujja kudda lunaku bwe ruti mpaka olunaku olwolwaleero. Kaakano emyaka gikunukiriza okuwera 7 nga bali mu kkomera awatali kusalirwa musango yadde okuwulirizibwa. Ab'obuyinza baagenda okukwata Nganda nga mukyala we Fiona Alayo muzito wa myezi 7. Ono yali agenze mu ddwaliro kumira ddagala era gye baamusanga nga bamaze okukwata muto wa bba ne bamubuuza omwami gy'ali. Encukwe gye yakubwa yamukyankalanya n'olubuto. Kati embeera gye nayisibwamu mu maaso gaabwe gennyini ate abasawo ne bannyanguyirira ne banyingiza munda. Era tewayita kaseera katono olubuto ne lukyankalana nze omuntu eyali azze for medical check-up ebintu ne bikyuka ate. Amangu ddala ne ngenda mu labor ward era ne nzaala omwana nga tatuuse. Okugoberera ebyokusiba bba yakukola luvannyuma lwa myezi 2. Tebambuulira nsonga era ebintu ebyo nabimanya luvannyuma nnyo amaze n'okudda omwana avuddevuddemu awo nga Katonda ansaasidde omwana n'akula. Alayo yaddira enjubba gye yali amuzimbidde ensangi n'agisinga okufunamu ensimbi zibayambeko okukola ku by'omusango gwa bba ave mu kkomera. Ng'embeera tetuli bulungi eno nina omwana premature. Sente ezo ze twewola ezaava mu nnyumba tuzze tuziteeka mu bbeeri okusinga nga twagala kupushinga ekintu kya bbeeri kiba kituyambako era ezisinga gye zaggwera.
ensimbi ze yeewola zaggwawo nga batavudde mu kkomera ng'ate yazeewola n'essuubi nti bw'anaavaayo anaatetenkanya bwe bazisasula. Enju yatuuka n'agiguliza ddala eyamuwola ensimbi, kyokka ono yali waakisa ensimbi ezaali ziyitamu n'azimuwa ayongere okulwana okujja bba mu kkomera. N'atuwa balansi era sitiri ne twongera nga twagala okuba nga nti sitiri twasigala tugoba ku bya bbeeyi. Nga at least nga kyetwagala ave ebweru at least ajja awoze. Yasigala ku kyakulwana okulaba nga bba awozesebwa, naye kyagaana ne gye buli eno. Nicholas Nganda nga ye mutabani wa Nganda omukulu, kitaawe yasibwa ali mu siniya ya 3 era we yakoma okusoma. Ne bato be abalala 4 nabo tebasomerwa mbeera. Bato bange bo bannuma nnyo kuba sirina kyakikolera. Nolwe bambuuza, Nicholas daddy aliwa? Nga tetumulabangako. Bano abato nga mbaddamu nti daddy ajja yagenda safari naye akomawo kuba saagala bagamba nti taliiwo. Omwana Nganda gwe yaleka mu lubuto kaakano aweza emyaka 7 n'ebyobugagga bya kitaabwe bye yaleka nga tannasibwa bagamba tekulina ekimu kye basobola kutuukako kaakano. Ebintu bya muzeeyi properties ng'amataka byatwalibwa, byawambibwa, tukitwale nti byawambirwa kuba tabinaako access. Ate nange sola kugenda bigoberera nga olwedde byawambibwa olya ngamba ayogera nti ye ebintu babimuguza. Bana ebyange byonna yabitwala, n'ennyumba yange Gaso yagimenya, n'agimenyawo. Gaso yange yagimenyawo, ne bwe muba mugenze ku kyalo kyonna bakimanyi. Nzija n'endaba muzeeyi Museveni kubanza namufumbira emmere nga yakayingira mu Uganda tayinza butamanya. Lwaki mbonaabona okutuuka ku point eyo? Alayi agamba okulabirira bba mu kkomera kumumenya. Sinziira embeera nga bweri nti omusibe ali Masaka ali wala. Ate nze nsinziirira eno mpeerero gye mpangalira. Ne ssente zintambuza zennyini siziina. Ye ate naazifuna nga n'abaana balina beetaaga ekyokulya. N'obulamu bwa bba mu kkomera agamba buli matigga okusinziira ku byanyumya naye. Yaŋŋambako nti baagala muweerayo butwa afiireyo. Si kunnyumiza wabula kyali kituufu ne bakyusa n'abasirikale. Essuubi we limuggweeramu kwe kuba nti tamanyi bbanga bbali anaamala mu kkomera kuba tasalirwanga. Naamulabirira mu kkomera pakaddi kubanga emyaka giri mingi. At least babeeko kye batukolera tumanye nti oba asigaze emyaka 2 oba emyaka gyasanvize gyegyo. Tubuuzizza alayo ku mukyala munne muto wa Nganda Charles Nalumoso gwe yaleka nga bamuwulizaako n'abaana. Ye yalemererwa, embeera yamusuukako n'agamba owange n'asikamu mu maaso era yatandika obulamu obupya. Abaana ba Charles yabaleka bali ne ssenga waabwe kuba nali sisobola nakumaneginga kubeera nabo. Lindirira emboozi yaffe ey'okubiri olunaku lw'enkya ng'abasibe n'abooluganda baganya ensonga y'abakulu ey'okugezaako okubaperereza bakkirize nti bazza omusango nga tebawozeseddwa yadde oboolyawo si kituufu basobole okubasalira ekibonerezo. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.